Alhamdulillah, obuyonjo kitundu ku bulamu. Kyokuwalaba gavumenti ez'enjawulo zissaawo obukiiko obufuga obuyonjo bw'ekibuga. Kitegeeza nti nno waliwo akaseera bwe katuuka ekibuga ne kikyafuwala, ng'akakiiko ako kalina okuteekawo abantu ne bayonja ekibuga ekyo. Naffe abantu ebiseera ebisinga obungi engoye zaffe n'emibiri gyaffe giddugala, nga ki ekiddako kubeera nti oyoza olugoye olwo n'okunaaba obeere ng'oddayo ku buyonjo. Nabwe kityo Allahu Jalla wa Ala yatuteeka kuno ku nsi ng'akimanyi nti nno tujja kukola amazambi. Amazambi ago gaddugaza emyoyo gyaffe n'emitima gyaffe, nga tulina kukola ki? Tulina kukola tawuba n'etukuza emibiri gyaffe, n'etukuza emyoyo gyaffe n'emitima gyaffe. Allah ayagala nnyo abantu abeetonda, gamba nti nno astaghfirullah wa atubu ilayhi. Assalamu alaikum.